Weza sente number one ekimanyikiddwa mu nsi yonna nti sente tetuteese bwe zinaatambula kye bayita budgeting. Sente kasita zigeza ne zikutunuulira Ruth ne zimanya nti bwanteeka mu nsawo nfuluma bufulumi tezisigala mu nsawo. Ate nakizuula nti abantu budgeting tebaagimanya. Abantu baalowooza nti budgeting kwe kuwandiika ka lisiti gwe n'ofuba olaba lisiti mpanvu ng'owandiise by'oyagala ne sente n'oyingira supermarket. Eyo si ye budgeting. Budgeting kwe kugamba nti nina emitwalo 8 gye njagala okuspendinga ku mwana w'essomero. Ne bakuleetera amasomero gonna nobaga nina emitwalo emeka 8 ne bakuleetera ery'ekinana ne bakuleetera ery'ekyenda ne bakuleetera ery'akakadde ne bakuleetera ery'obubiri ne bakuleetera ne international erya $10,000 nga wagambye olina emitwalo emeka 8 oli mu budget. Sente kasita zikulabamu ekyo tezirina gye ziraga. Nakuge natandika okuzisembera mwaka ki mu 93 nga ndi mu pifu egyo myaka ndooza nga 3 nzitunuulidde n'entunuulira ebiseera lwe nasigala nazo n'ebiseera lwe zampitangamu obuyisi. Kyekyo kye nakola. Eyo ye budget. Ogamba bugambi nti wanaawaka tugenda kumala emitwalo